oba oyagala bakwongere endala bakufumita abantu awalala bajja kukukuba bebeera awo. Emirimu over, give it this one. This one. No. I'm not comfortable. I'm tired. Oitusumbua. I'm not going to change you. That's what. Tapos masabi ko siya. Historia sabi ko ay simte oy. I'm going to change. Wait. The back is calling. No, basta the P had the problem, okay? Nze Nuwamanya Sharon kiva ku BBC. Sabaye naye n'omukulu wa BBC anyambi. Saba obuyambi. Ndiwane n'ebigere byasamya kimu kyasamya kikyakola ntudde. Saba oba kisoboka saba kisa kwate bintu byangende waka kubanga njafiira eno. Ate njafiira eno. Olunaku lumu tetulina transport akonoona buli lunaku tuze uyo transport agendede gwere tewali kyetufunye tuwa olunaku lwetujja nosaddamu kugamba ngu tewagambye bantu Bunelero woli tugaba abakulonde bagenda beera. Twaba wamulamu n'omufumu muganye kumutuwa aki ngane dokita wali bonna tusinkana abakulu banonge batugambye olwokutaano okugamba bakola ki nga bagenda tuwa attachment from morning evening office is open twalete hai naye mumanye nti Uganda egwaho buli bwe mulamukebera omwana ne bamutwala mulamu Uganda egwaho mumanye nti bamukola sente naye Uganda egwaho ate nange enkyalana bamwe bagenda kugenda ngangu ekyosiga kyokulamu namwe ekyemukola enkya kijja kubabeerawo namwe mukaba amaziga enga bamutwala mulamu nga kulwokutaano tugenda kukeera naye bambe mutuwe ripoota enungi tumanyi takyazuukira neno yandibagamba naye mutuwe mulambo tetugambye nti gwe mukulugolamuse nawe soliyo netusaba bambe mukonekitinga tufune omulambo nimberano mpaka Friday nifuna kwekanya mwana wange nifuna kwekanya mwana wange nifuna kanisira wano mpaka Friday nifuna kwekanya mwana wange nafuna omulamu ebanga lyonna ne batanga bakitambula mu maaso n'omulambo mukutumye naye fe obulumi bungi kyetusinga okwagala twagala justice twagala bakomye omulambo gw'omwana waffe tumuziike ekyo nakyo kiveewo tumanye titwamuziika naye saawa zino bakyatutadde tuli up and down tebanatugulira ekituufu tebagujja ddi oba gukomawo ddi tuli wano ffe tetumanyi nakyakukola kati bayise maama ne tumuwerekera kati tutuuse agamba nti bane tebaliiwo kati tunaddamu okubeera nga tujja nga tugamba taliwo nataliwo ate nga tuteekamu transporta tusaba batuwa omulambo gw'omwana waffe Nuwamanya Sharon kubanga tumanyi ngu yafa kubanga akyogedde tumanyi ngu yafa batuweereza omulambo gw'omwana waffe naffe tumuziike mubenkanya tetulwekalakasa BBC Kampala tusaba omulambo gwa Nuwamanya Sharon tukombewo mu Uganda mumutuweera mu bulungi tetuze kwekalakasa wabula tuze kusaba omulambo gw'omwana waffe tamuwawa mulamu naye kati mufu naye n'omulambo tetugufunye
tusaba bwenkanya. nange nze simanyi olunaku gw'omwana yafa nakoma nga bambikira 26 kuva olwo siwulirangako kintu kivaayo wadde nekungamba maama bambe ebintu bitambula bwe bati kubanga kufa kubeerawo nebangamba banange bwe bazadde banange bantu banange bavubuka nga yegwe muzadde awokolawo kidaladala omuntu n'atakugamba ti munange ekintu kitambula bwekiti omulambo tweri tugukolako ffe kampani bambe tufaayo nedda omanyi kusula ekiyenje mu ntoyi ne bandekeeyo balimba kati bagambye okomewo ku Friday bagambye nze nkomewo Friday kubanga badde bambuulidde badde bankubidde gyo ne bangamba jangu nange tuta obuvunaanyizibwa tutambuza kigere kuva Kisugu tutambula ekigere kuva Kisugu eri ekisugu eyo namungo gye tutambudde mpolampola ne bagamba maama kali ye waawungawunga ddala oyinza kufiira mu nkuba katukuwerekere era kyovola abaani bamperekedde baze mu mirembe tibakubye abantu tibavumye abantu nate ntuuse wano nga bangamba muno batibali redi kungamba muno nkomewo Friday kati ebyo byebiki nzirayo nempaka ku kigere bonange banate mpuliddeko ogamba oyagala sula wano nze nga kisoboka nze nandisuze wano ninkumeyo Friday ninsula wano nimbeererawo ne mugenda nze ninsigala wano batuwe ku mpapula maama ze yasayiningako batuwe ku mpapula ezo twetaaga ezo empapula maama ze yasayiningako twetaaga empapula za medical twetaaga receipt kwe yasasulira emitwalo 15 buli kimu tukyetaaga in details lwaki maama tebaamuwako kopi ye lwaki baabisigaza tubyetaaga byonna we want something kati mweno kampuni mwagitegeera mutya nti gyeri anti baatwala omuntu wakola otya basooka twalaze then ne muganda wange ne mugamba kine muconnectinga wano kati yajja guno omwaka ate naafa oli yamutwala ate nono kenyini badde bamusudde mu katyabaga kubanga omuntu omugambira muno vaayo gy'oyokolera genda ku ofiisi tukutere mu tiketi omwana ate ne bamuvuga ne bamutwala lora bwe basula baana babendi mu katyabaga oyo muwalabu n'amuvuga n'amutwala wa ku gundi ku ofiisi omulabu ge yalaba embeera eri ku ofiisi ndowooza naye niyeekengeramu namulekawo namugamba nze ndirwedde okusayiningira exit bano bakutere mu tiketi era nga bwemaze kuteregana nabo munange bazadde banange omwana bwe yatuukawo baagana kumusasulira ki exit ya tiketi omuwarabu n'addamu n'amusitula n'amuza waka wuwe olaba bwe bateeka baana baffe mu katyabaga ono n'atya banzizaayo bagenda kunkola ki naye mukama oluusi mukama n'ayamba omuwarabu akasente ke yalakoledde ke yamusalisiza mu tiketi nezimujja ntebe nga tazirina omuzira kisa yagamba kagende munoneyo mukuleetere gwe wakomawo ddi nakomawo ku Rockville State omulambo gwa sisita wagulabako saagulabako nabalemerako ngendeyo gyali kubanga twali tukolera mu city yogerako nnyo nabagamba leka ngendeyo ndabe sisita wange olunaku lwe nalemerako ennyumba maama nabo ne bagenda mu ministry enkera ne bagamba nti ne bakola group ne bagamba nti Charlotte mufu naye namala kulemerako ne muganda wange ali Dubai n'alemerako bano nabo ne bagenda ministry kati webalanga babataddeko akasito kwegamba nti Charlotte yafudde bamala kwerowooza yafadde yafanga 26 Agasti bwe batubikira ne bano nabo badde tebajjukira na lunaku ddi lwe yafa kati mwagala mulambo twagala oyinza osanga gyali kubanga twamala nga mulambo obanga mufu twamala balemerako neŋŋamba bakama bange jagagenda Charlotte gyali bwebalanga bibatabuseeko nga ne minisitule bataddeko akazito kumwana osinga nti ki mufu naye tetuba balemerako singa tetumanyi oyinza osanga Charlotte gyali oba nga taliiyo abo bennyini be bamanyi amazima yali akola biki yali akolanga keyateeka mu ddwaliro kati mugenda waka mukomewo Friday tukomewo ku Friday nti batugambye bagenda tukakasa nti Charlotte mufu oba mulamu Friday amanya gwanise kyembadde nkugamba abazadde enjawa bayise minisitule balina mumiitinge ne famire bajja kugimitinga ku Friday tuwali kyebakweka information yonna bajja kugiba entuufu n'omulambo gw'omwana bajja kugukomyawo gwe mukampu yena okolangana ni mukozi wawana omulambo nga guluddeyo kiki
Gwolowooza ki ekigulwisizaayo? Haliwo process eri bakola postmortem n'ebirala ate tugudde kubanga tuli mu weeks nga bbiri. Process y'okuleeta omuntu afiiriddeyo eri etwala obudde naye bonna bali ntaaki okumuleetawo. Obagambye bakomewo ku Friday. Mawulire ki gweyagala obbawa ku Friday? Bo bakomawo ku Friday kukima mulambo. Tunaba kumanya olunaku olutuufu naye information yonna ijja kubawanga minisitule yennyini egenda okubawa information naffe gye tufunye tujja tugibawa mpaka omulambo gwabwe gutuuka bano Friday babadde bagamba baagala mpapula gye tugenda okubawa. Omwana omulala gwe bagenda naye sisita wooli yafa agamba we yatuuka eri nga yagala abakomewo temwamuwa ku buyambi kudda. Tewali kye tutaamuwa buyambi bwonna fa abaaluma eyo information gyabawa nkyamu. Tulina evidence nga bwe badde bagamba tebali mu WhatsApp group tebawa information ate bateereddeko audio ne audio maama we ng'amwali mu group. Buli kimu abadde akimanyi ffe bennyini abaamugamba akomewo kati bwe ba twamugamba akomewo lwaki titwamufacilitating. Kampuni bagiyita batya eno emazeewo bbanga ki? Mu myaka nga mukaaga. Sirika babo batuleetedde ne poliisi naye n'okutambulira ku mateeka kubanga ffe tule kyetwonoonye tuzze ate nga bye bakubidde maama w'omwana ajje bwogere naye kati batuuse ne bagamba temukunkubira kati bakubidde ne poliisi ngejje nkwate ebyo byebiki okufiira omwana we ne poliisi negirawo ngejje bakubidde poliisi eyingidde munda nkumye nze embulire kikigenda mu maaso oba bagenda kunkwata kunsiba kubwa okufa kw'omwana era sifuddewo sitidde kubanga kiwali kibi kye mbakoze masabye mulungi kati nkuume poliisi efulumye bafande bannange bajje bambulire kikigenda mu maaso oba bantwala mu kaduuka oba lwekyenkoze sitidde munozibanga ekyandizisiza singa nze bubi nzize mu mirembe.